Yes, nkwanirizaako nnyo kulisaayo nnyo obwakedde mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Omubaka Betty Nambooze owa Mukono Municipality avuddeyo n'ayogera ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba. Avuddeyo naawe endowooza ye ku General Muhoozi Kainerugaba, ku ki ekyagenda nakyo mu maaso naddala ku mikutu gye ekya social media. Nkwanirizaako nnyo, tegeeza nti oli ku UG Update TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gwe ayagala otweyungako n'agambye nti genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, kijja kuba nga kikuyambako nnyo okuba ng'otufollowinga buli information gye tunaaba tukuleetera gwe mukwano gwange. Abasubscribinze mbebazaamu akeesusu. Abali emitala w'amayanja nammwe nkimanyi mubeerako, mbebaliza ddala ekyensusso. Omulimu ogw'amaanyi ogwo gwe mukola. Kaakati nkimanyi muli mu ggandaalo ly'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, era nga mbaagaliza olunaku buli muntu lumutambulire bukwakku. Obutabalwisaayo, omubaka Betty Nambooze oyabaddeeko ku miidiya emu yasinziddeawo n'agamba ebintu Muhoozi by'agenda mu maaso n'okupostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ne ku media platforms endala ne baabisindikira bennyini abali mu buvunaanyizibwa birisiivinga nabo bennyini bibasobera engeri y'okubiddamu. N'agamba Muhoozi ye muntu ayinza okusindikira ekintu n'obulwa n'engeri gy'okiddamu nga tekiriiko omutwe n'amagulu. N'agamba kati ekyo kino si kye kwegamba kiri nnomo kati Muhoozi opositinga ebintu ng'ebyo. Nti Muhoozi taddawo kubalumya mutwe, embeera ze zeezo, era nsaasira bapositingira nabo kennyini baddeyo ne babula nago baka kino tukiddemu tutya, nabo ne bibasobera. Y'ensonga lwaki abamu tebavaayo ku respondinga, kubanga baba balaba akabwa akaboggolera empologoma. Honorable Betty Nambooze takomye ku ekyo, awadde ne idea, ayogedde ne ku nsonga za Parliament. Naga Parliament eno yo kennyini nnyini yafuuka kakiiko ka kyalo, ne wabaawo matters ey'okuraisinga ng'ekwatagana ne ku ng'eraisinga ng'eri important, ng'eri ku country matters, engeri y'okukulaakulanyamu eggwanga. Agamba ye tawulira na maanyi kudisikasinga ku nsonga yonna yonna kuyingira Parliament kubanga tekyalimu nayo mulamwa. Ne matters zonna zibalwaizinga zigendera mu bigendererwa bya kulekera nakyemaliro ono kubanga agenda mu maaso n'okubanga akalakata bannayuganda. Naga kati ensonga ya lugiimu eno okweta General Muhoozi Kainerugaba omusikiza ku ntebe, nze ndabanga abaloota, kubanga mugendere ku positi zonna zonna za postinga ku social media. Abadde nga agamba nti Nambooze nti mbufunze General Muhoozi Kainerugaba tasaanidde kujja ku ntebe ya bukulembeze. Okusinziira ye nga waabiraba, temubimbuuza, naye ebyo bibadde bigambo bya Betty Nambooze. Era nkutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi nnyo gwe mukwano gwange yenna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Abali e Bulaaya mbaanirizza mwebale kwekumira ku mayengo gano, era nga mbaagaliza Christmas saako n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Gwe nagambye daagala otweyungako, genda wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, ojja kuba osobola otugoberera. Kiwa kati abamu muli mu kwetegeka gendako mu masinzizo gammwe musobole okuba nga musaba eri omutonzi wammwe munyaganye ku lw'omwana Yesu Kristo azaaliddwa. Naffe twewaddeyo kubanga tubaweereza gye mutali, gye mutabeera. Oba oliawo munaamuli mu biseera byammwe eby'eggandaalo munaatunulayokko ku bubaka buno. Mbategeeza nti nno ffe tubaagala nnyo ku UG Updates TV. Mwenna abali e Bungereza, abali e Canada, abali South Africa, mwenna temuva ku mayengo gano, n'abali Saudi Arabia,
nammwe mbanirizaako nnyo era mbagaliza Christmas ennungi gye muli eyo mu Buwarabu.